Embeera yalabikidde mu kulonda kw'okusunsulamu abaneesimbawo ku kkaadi ya NRM yalese bangi banyiga biwundu olw'okuwanagana okwabaluseewo mu bitundu ebitali bimu. Brian Kimala atemera mu Jjogokulu 23 y'omu ku balozezza ku bukambwe bw'emivuyo egyeyolekedde mu kamyufu anti yakubiddwa akakebe ka Ttiyaggaasi era kamulese mulema. Ono tumusanze mu ddwaliro e Kayunga ng'ajjanjabibwa era olunyumya nga lutabaalo. Twali tuyimiridde abasirikale ne bajja nga batukuba obucupa bwa Ttiyaggaasi n'emiggo nga tetuli eri ate ffe poliisi tuli eno mabbali olwamaze nankasukiza akakebe ka Ttiyaggaasi ne kankuba omukono ne kagwasaamu. Bano bavumiridde poliisi kwesa erya ne lisukkiridde ekyaviiriddeko bangi okubukawo n'ebisago. Kati mu kusala oluguudo nga bali eno w'omugenzi gundi gye basangidde omwana oyo ku Ttiyaggaasi gye kamusangidde era gye kamukubiddeeyo era n'amagumba we bwasigalidde n'obunyamanyama era badde nga bukyaliwo awo ew'omugenzi kityo awo we batandikidde okukuba abapoliisi ku laawundi we batandikidde okuba Ttiyaggaasi nga mbalaba. Tutuukiridde addumira poliisi e Kayunga John Lukooto n'abaako by'atangaaza. Tewaliwo lyani lingi lyakonsezeddwa. Oyo yabadde akozesa eryanyi erindi ku poliisi. Okay, when you get attacked, when your life is at threat, nga abantu bangi, poliisi ereke omuntu bamutte oba omulimu gwa poliisi ku protecting abantu. So now, when we disperse people using Ttiyaggaasi canister, ne kagwa omuntu n'akalondawo ng'ayagala okutuddiza ne kamukuba, whose fault is it? Is it police or the person who has gotten the Ttiyaggaasi canister and wants to throw it at police? And so that person, we are going to charge him unlawful assembly, negligent act likely to